njagala nkutegeze buli muntu yali yanvu gwe nali nnyombyeko naye yasooka okunvuma ate yanoonya nga gwozo noonya so mukino okiriza wakaabye nakaabye olw'obulumi n'obusungu bwenina ne yeetukuza nze omwana nvuma gwe nabadde naye mu kkooti simuvumangako bagamba nvuma banoonya vidiyo gye namuvuma yonna yababula amaloboozi ge twasinze okufuna nti ku mulundi guno naye wasingiddwa ate kati endowooza yo wekugamba omuntu wafuka convict ate asingiddwa yabeera atya ekisooka njagala omuntu ali yalaba asooka amanye full convict yaani fulwani a full convicted kigambo bakikozesaawa kino omuntu ali convict ng'oli criminal a full criminal ye muzi w'emisango yes full convicted full criminal yes kati wabona nti kyekiddaku bamutadde musango gwawedde nabasinze babasalidde bamusalidde sizaagala esente y'ekibi sijagala nsireba obusente bwa kibi sente nze ni mukulima eri n'olira bamugamba aliwe miliyoni ezaana zirekayo nsaba ekitiibwa Mpuuga ogira ddala ovuganya kuba pulezidenti kubanga obusobola yoyo yennyini omununuzi bwe tubadde twetaaga eggwanga lyanunulwa dda toginiga binnyo wano maama ate ontandise bwe njogedde kuwo mwesimbewo byammwe alakati wamujja naawe jajja naye akaddiyemu asinga nnyoko ni kitaawo asinga jajjaawo tenate janga akyaliwo jajja ababo baafa tebalina byakukola ye alina ebyokukola afiira ki saagala genda woona sigala mulayini yo tokandika saagala bw'oba oyagala kintu kununula kyogere nga bwe kiri fulufiga leka njogere ekyange bannange supreme president jangu onunula eggwanga wadde lyanunulwa dda jajja woona omuyita jajja taatawo togenda mulayini etaliyo sigala mulayini osabe baku Museveni yogera ebirala byonna president Museveni father of the nation muleka nze ni mwagizo president Museveni akyali kumenya jajja tava kubala ONC awendi nerowooza ono kino kyasabidde Mpuuga bamwagaliza yes abamwagaliza ate nga n'obwahona bo bagamba tadda yani agamba baani ebyammwe bemudani mga furufiga avuma nenkubuuza nali nkuvumyeko nawe ali ku kamera nali nkuvumyeko oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe Abatio Tours and Travels babaletedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ngina kuzomwezi 8 paka nga 9 omwezi ogwe11 that is November abagenda kuira ku The Ramblant Hotel South Kensington London elanga ojja kubanga osasula pounds 10 erigwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabegatako bega pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu zolaba wansaawo nakato wanjise obulamu bulungi asi bubi nkaga okaga okola biki nakato ndi mukazi mulimi olima nafa waliwo atugamba yego omugamba nti oli mulimi n'okumuliraana abatayagalirirako ddala njagala omuntu alire mu kulima sente aziina bagamba okulima sente okulima sente oba oli mwavu tokola ki tolima mulime ndi basanga mulime ndi basanga tayagala mbu byakulima kiki ekyakugoba mu kulima nalima nnyo we nalima nafuna ki nalimira leka naawe okulima bagamba kwa sente kale sente mulime nja kubasanga teeka sente mu nte nazirundako ate enkoko sombuulira bukoko ate embuzi nazigula nenzimalayo anti walunda oli mwavu ndowooza bwolowooza mwavu agula ente simanyi kati famire simanyi nakato kyogenda kukola famire olyakera n'atunda ente ye emitwalo aga asatu nga takwali na excuse ewaziza omwana olyakera n'atunda ekisolo kyo akitunda takwebuzizako nyamba ndeka envaako ate bwamala ekino n'agamba nti omwana we yabadde mulwadde ku mbuzi 10 osobola okwetoololamu mwezi egi ng'olinamu embuzi 2 talimbye ekyo kwegamba okulunda kwalibadde ng'omuntu waali ku ground va ku famire oba oyagala okulunda funa abalaalo ate n'abalaalo we bali abatono nnyo abalungi abalungi gye bali n'ababi bangi omukwasa ebisolo byo naye ate lwakuba nti tufuna okusomozebwa nti oba ne muganda oba omanyi nti ate ajja kuyamba okwirabirira obirambula okukola kutya naye bannange obita amandoozi owulidde obuzibu bwennina kati bwe nakati osobodde otya okumalako alime alunde
nawumula ekintu kyona kyessa controllinga mu mikono gyange oba controllinga on my mind nakita sikisaamu sente nga kwegamba tokiri kumpi nga saa kikontrol nemba bakutegeerera but wemba nsobola kikontrollinga newekiba kindi distance naye nga nsobola kikontrollinga kati lwakuba ensi yakyuka generation zakyuka osobola controllinga ekintu wonna wooli naye enkyente n'embuzi n'enkoko kireke n'okulima emboga bino matooke sirima alima ajja kunsanga mukwano obugaga bondeka ndyako enkumbi terimba tewali buzibu ogira ndyako obugaga obugaga bulya teri abalima wamaggo okikoze otya nakatusikinako buzibu ku bugaga ekisooka nga era bizinesi endala okulima okuteekamu ki obudde ne ssente okubeerawo kaakati ye muganda wange nga bwakugambye obwo buli tabukola ki talina ate omuntu yenna yamanyi kikyakola ki kikyasobola kanaye asobola bizinensi ze endala nange naye obulimi gyenkola ki gyosobola banze era okuva edda nali mukazi mulimi era gwogamba enkumbi terimba nkimanyi nnyo nti enkumbi terimba amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Omulongo Nakato Nakato Wampuuga wootuukidde olwaleero ng'omukyalo ono oluzungu lungi okyamusobola okuva bwe nnamulabira ne kati bwe nalaba luli edda si yono bikyuseemu ebintu byakyukira ddala nnyo yakyuka nnyo ne si nnyo yakyuka kungulu naye ndoozi omutima gwe gwego nga bwe nakola ki kati sooka okubiremu kaawe ekifaananyi gwe ebiseera biri bye wamulabiramu nakati just katono luli andabe yali muwala mutonotono nga simanyi mubiri gye gwava oba simanyi yali kwati saagala balimba yali potable yali naye ng'era alaga nti gye bujja alikola ki aligejja ekirungi kye kagezze nnyo kujabulukuka era mune weebali kitibwa kyamu kyogamba gwe kafigakewo kalaba keeko kale keeyongeddeko kubanga era we namulabirira emyaka giba gikoze eki tukuze tuli myaka gye ne mukama mulungi omanyi zimala sikujjukira babaliriza kuzijjukira omanyi sana mujjukira ebiseera byali bambe bigeri nalina saluuni nalina bizinesi zange okuva dda n'emyaka mingi obaka 17 18 ng'olina saluuni saluuni yali liddawa wainako saluuni ate otumanyi kaduuka ka munanansi duuka bya munanansi mayi mukazi mukozi kinakyo nkimumanyiiko nnyo nti ye muntu atetenkanya asobola okuba ne saluuni ng'ate alina akaduuka k'omunanansi seeno yokka ate ayagala nnyo ezo bizinesi abantu ze banyooma wafuna buwadde ekikumi mwe saluuni saluuni yange yayitanga abantu bangi abantu baalinga bangi lwaki ogamba abanaku tebakusemberera nga wakolako saluuni ey'omuntu wa wansi teri ya muntu wa wansi buli muntu yajjanga mu kujja kwabwe buli muntu mwaniriza kati alina ssente nasasula atasobodde kusasula n'omuleka nagenda kati ogenda mutu gwe bakutwalidde mashini baki okitegedde ate n'omuntu nga takwadde ssente atasobola akwetera afuba nnyo okulaba nga akwetera abantu nga bataano abakuwa ng'era bakwetera bakastomers ate abalala bajjanga ng'oluusi balina bizibu oluusi ze n'abaana ze nakinakabire ennaku n'omanya emboozi y'omusaalo n'olaba nga atukyalingibwa ewaka omwami empisa gy'amuyisaamu enfuna ntono kati nga be bantu betuwangalira naye nga totera kwogera ku bizinesi ya salon mu bizinesi si nsonga kinjogera it's mine lwaki sijijukira it's mine
Kulonze ndaba mu zonna business zoyogera ffe tulaba wano kaduuka ko biki ne saloon. Buli muntu yenna. Obwa busigalo obwogerako. Naye toyogera ka saloon. Kati bye bamanyiko bitono okusinga byendi. Kakati nze nasalawo abantu ne mbakuumirawo. Uganda be bantu abalina emitima emibi tebagala abantu bali successful. Mu Uganda ye muntu awulya nti omwezi ofunayo miliyoni 3 nofuuka mulabe we. Uganda ye muntu amanya nti gundi alina wali akasawuni kamwe miliyoni 2 omwezi. Nekimutwala kunda gwakuloge oleme kubanga obafuna. Kati Uganda abantu bagala kulabera ku position ya kubanga oli bubi, obeera okaaba, obeera osaba, obeera olaga kintu kisembayo okuba kinafu. Uganda beza kwa mmotoka ngogivuga nzwanda ko mmotoka Museveni giyamba. Ne benzi yange bagamba yasula. Benzi bagamba yasula. Kati ikintu kyangu tutakamu namba plate. Esimu ekintu atakatonda ebintu byayanguwa. Okwata namba plate. No jinyigamu no lamanya ge. Ne kulaga amanya ga card. Kati buli muntu yayagala akulabira okyovola nze mbaguza nuwa ndi yes. Yeyo. Era mind yo gwe kugambe nuwa. Kuba wo ya munjagala mbere. No matter what nze bugero nyamba de mroka je njovuga tatogena jingo bamu kuba yange. Benga mati nevuga ngati bamvuge bajja kumvuga. Na bakuvuga. Soka dawo tuvugirawo. Era temumanyiko. Ate nakato bamanyi nakagule mmotoka. Babuli emyaka jemba ne mmotoka. Anedda nsebo. 15 years back 10 years nga ne mmotoka nasijivuga nazivuga. Tebamanyi wakubeera ekirala. Kandi bangambye njogereko ebitono. Kumuntu mwerazi. Teyeraga. Kati nkwera neraga ki? Bino byansi weraga ki? Sente noloza taina. Era bwakutuukako oyinza gabambi naye ng'ate akola ki? Abaalina. Abakuba luseke. Kwatandika oluseke nyamunyamu. Oluseke olwange lwa class. Bwebanga president w'eggwanga gwe nkuba oluseke. Yes. Ng'ayanga Dangote wa Uganda ajja Miss Kigundu the doctor. Baseka Yasin. Enseke zange owulira gye zigwa Mama Fina. Enseke za speaker of parliament. Honorable Nsereko. Enseke zange ndozo owulira gye zigwa. Ezo teziba nseke. It's my friends. Kati gwe gye munywera kwete. Wakata. Munye marwa gwamma. Ben ku enseke siba marwa. Oluseke lwa first family ogamba nti muwozi. Natasha. Oteruba luseke. Sale musale. Teruba luseke. Speaker. Kati otuluyite tutya maama. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Kale tuline full figure wamu ne long time friend we omulongo Nakato owampuuga. Amanya naku zino baagala nnyo n'oyawula mpuuga ki? Mpuuga ow'ebitaano. Lwakuba bwe muntu be mumuyita nenze muyita commissioner wa parliament. Commissioner. Twamutaddeko n'erinnya eddala. Tumuyita Supreme President. Supreme President? Yes, twamutaddeko erinnya eddala. That's Supreme President mwaki. Waayo obadde ki? Osumulansuna. Supreme President bakijja obadde wakiwulirako. Ndi waddembe mu nsi. Anti kati omuntu yenna alina gwe balabamu obusobozi. Yes. Omuntu ng'ataabufaanana ng'ate ali ng'omulaba nti alina nkyogere ntya nga asaanidde bakimulabamu waliwo omuntu gabalamu ekintu ebitiibwa tebalonda bironde ate bajja kusanga eri mukokola ebikolobere bakulituume bakulowooze nti osobola okubeera pulezidenti w'eggwanga oba osobola n'ekisinzira omuntu ki kati walaba nga kimugwanidde nga kimugyamu ikisoke kubadde semateeka abakkiriza malema yogenda mugaano kyamuka gwe towulidde kye bamuyise tokkirizibwa kumalako omuntu ddembe kaakati n'ekitali ekyo kakati nze ddembe lyange nze bwe ndaba nga ow'ekitiibwa Mpuuga nsaanidde okumuyita Supreme President gwe kikulumira wa gwe kireke bwe muyite erinnya ly'okola ki ly'oyagala nze kasita ndaba nga Supreme ki President ku lwange that is endowooza yange kati goyita President ate naye alina gwayita President wange yeye President wange Kyagulanyi anti oli Mpuuga ono Nakato tobyawula Nakato abatubuzaabuza naawe endowooza bwe gamba endowooza yo lwaki endowooza ogisibira mu buddu bw'endowooza teweesiba asumulukuke just wake up va mutulo
Tongamba mbu wasaze dilo naye wageze dda ku Supreme President. Anze gwe nalonda yafuga tena addako mu manyi. Ndiabo enywate bwenkoza. Yebo yalonda yafuga ate naddako amukola ki? Amumanyi. Kati nze munnange ndi okay. Ndi self contained. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Njagala okutegeeza eggwanga lino mugyeewo obukuusa, obulimba, obutayagaliza, obwefuuzi, omulugube, effutwa n'effubitizi. Mpuuga Matyansi Matters Mpuuga Nsamba teyabba ssente, teyalya ssente. Yaweebwa ssente nga ne ssemateeka wa Parliament yamuyisa nga Parliament ekimanyi ng'ekisanyi ate si yekka yasoose ate si yasembye. Bakyaziga babajja abaliwummula bawa bulijjo abantu abusiimo nga n'abaka ba Parliament abawummula baweebwa ssente buli mwaka ng'akasiimo. Nolwekyo ekyokugamba nti Mpuuga ebitaano ebitaano, that is no sense. Ky'abantu abanafe nnyo mu mayindi, ky'abantu abatasobola kutegeera, ky'abantu abayagaliza, ky'abantu abattima b'effubitizi, ky'abantu ababi, emyoyo gy'ababi. Mpuuga si mu bitalina gwe yabba. Mpuuga nkubuuza ekibuuzo kisembayo. Yagenda n'anyakula mu kituli, yakwata mu nsawo y'omuntu, alina we yavuba oba lwaki mwakuba nduulu. Kooti we ziri mu mwabiri oba yabba. As simple as that. Yanoonya emikono yakomawa. Olaba emmale. Emikono gyo giri ku kina. Emikono nno gibula mitono. Tomanya. Yagenze mu public asaba ssente ate mumuyambe mu ssente zimutambuza anoonye emikono. N'obitunuulira n'amaaso ne gakuluma. Byonna bizeezengere biri awo okubuzaabuza bannayuganda n'abannansi. Bakuba muntu asobola. Bonna babba abo n'ababibbi abo babbi. Kati ate nze nkyanye kaki. Aisha wa Mpuuga, Nakato wa Mpuuga. Mpuuga talina gwe yabba. Mpuuga abamuwulira nga yabba temunoonya mikono mugende mu kooti. Mugende mu kooti muyambe bannayuganda. Nti omubbi bannange wundi. Mukube enduulu. Omubbi bamukubira enduulu. Omubbi bamukwata n'ekizibiti. Omubbi bamukwata bamuwaabira. Mugende mu kooti muwaabire Mpuuga. Simple as that. Tukolere kulya by the way. Kumanana atali atapama. Ndamuna atapama. Hato tuvuga speed ate. Manyira. Ma. No, you're wrong time ki. Mwesiga mwekyo. Mumanyi Bible yagamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Ekyokubanga siwagira Mpuuga oba si wa kibiina kyange tekingana kwogera mazima. Gwomanyi. Gemmanyi. Ate amatuufu bwe gali. Yes. Olw'ensonga omubbi bamukubira enduulu omubbi bamuwaabira. Yes. Bwe mwesiba ku kyobubbi awo mulimba era kabonero mwakasuula. Mwakayiwa nnyo. Kale, awe tuli olina update yonna gy'otuwa Nakato. Ababbi bali mu kooti abala bali luzira. Yes. Bulinaku bakwata bawasamuninga. Mpuuga yalekera musamuninga. Ye wakiralo nnyo wakalandala. Misalu basse buli kintu. Buli kintu akikolanga ye bw'alinga ali mu makage, alinga ali mu Kadyoki group, alinga ali mu katale k'omubuulo. Alinga ali mu Katanga. Kano si katale ka mubuulo Uganda nnyo kya katale k'omubuulo. Kati madde nsaba. Nedda nnyabo. Soke tusigale nnyo ku Mpuuga. Owekitiibwa Mpuuga. Yes. Njogedde kwani? Bwe ndiko ennyini. Agambye buba ayina muntu gwayogedde. Atonzijukiza Luba afuukidde abantu ekizibu. Problem. Abafuukidde problem. Ye zaali nga tazoogera. Omanyize yakalya. Koloti. Mu kamera awo. Yes, sebo. Gusa ensonga yo ddamu ogiruke bulungi bakuwulire. Osabira ki Mpuuga? Nsaba ekitiibwa Mpuuga. Nze Nakato wa Mpuuga yamutuumya erinnya Supreme President. Njagala ekintu eyo n'ensonga yange etwalibwe ng'enkulu. Ogira ddala ovuganya kuba president kubanga obusobola. Okusaba kwe. Okuwulidde? Bible egamba nti asaba abweebwa. Yes. Era bagamba musabe muliweebwa.
munoonye mulira mukonkone muligulirwawo baddembe balina eddembe lyabwe nze nimwagizwa President Museveni akyali kumenya jjajja tava kubala ONC awendi nerowooza ono kino kyasabidde empuga bamwagaliza yes abamwagaliza buli muntu bw'azaala omwana omwagaliza kirungi wane bulaza omwagaliza kirungi bw'oba ne bbaawo omwagaliza kisinga naye kyalaba kye kisinga kye kyamwagaliza ddembe lye omuntu okusabira okwesimira kuwa president mu ggwanga abatakwagaliza ate nga n'obwahonorable bagamba tadda yani agamba baani ebyammwe bemudani muga furufiga vuma nenkubuuza nali nkuvumyeko nawe ali ku kamera nali nkuvumyeko baani abagamba mbutadda baani agamba tadda wetusinzira ku ground kyezoogere Masaka ground gye mubeera oyina akalulu kamu nindo ne gwoyagana abala bajja kolona temutwasabira gyobeera gyosula manyira kono soose musabira asooka parliament nera bajje mumuwanika ekitiibwa kyalina ajjayo kuba abikoleredde ye akiraba ajjayo ekitiibwa kyalina nennyonyola gyanyonyo amuwulidde ng'ali ku Voice of America engeri yabadde ayogeramu yoyo yennyini omununuzi bwe tubadde twetaaga eggwanga lyanunulwa dda toginiga binnyo wano maama atonta andise bwe njogedde kuwo mwesimbewo byammwe alagade wamujja naawe jajja naye akaddiyemu asinga nnyoko ni kitaawo asinga jajjaawo tenate janga akyaliwo jajja ababo baafa tebalina byakukola ye alina ebyokukola afiira ki saagala genda woona sigala mulayini yo tokandika bisaagala bw'oba oyagala kintu kununula kyogere nga bwe kiri fulufiga leka njogere ekyange bannange Supreme President jangu onunula eggwanga wadde lyanunulwa dda jajja woona omuyita jajja taatawo togenda mulayini etaliyo sigala mulayini osabe va ku Museveni yogera ebirala byonna President Museveni father of the nation muleka ati temugenda sobola mbalabi temugenda sobola nekale bakulemesa ate yisawo kyoyina oyisawo muwage mpola singa malaka amalusu ganamulakira muwage mpola ojja mulakiza amalusu oyo long time friend mumanyi kati kampiseewo ekyange Sebo Supreme President owekitiibwa Mpuuga jangu kuba president kubanga muteeka okkirizibwa okuvuganya nfe wetu tetulina buzibu okuvuganya okuvuganya gwe tokirinako buzibu fe buli avuga ajje kuwa kuvuganya tumwewolokaminga ne wobeera ggwe okuvuganya nomatawati kabeeraani naye okukwata ne minisita luba oba akomawo no problem oba bebeku naye azambala no problem fe buli muntu agala nti avuganya oba Katumba oye oba Diikuula oba ani fe tuli ready kubanga jajja ali ku main ate ali strong jajja baby face atakadde batava ku kkubo oyo father of the nation akyali strong tukimanyi nti eggwanga ng'eggwanga Uganda likyamwetaaga emyaka emirala nga 10 kati awo nkutegedde bulungi ku kyokuvuganya mujje muvuganye ekintu ekimu kibeerako competition naye bw'abazze n'atunula n'awa ate mwebaze President Museveni abawa eddembe lye okubanga musobola okukozesa okubanga muba ne competition agirekawo nomuvuganya niyo omulala munnaye ayinza obutakkiriza namuvuganya fufiga bw'ogamba mbu atuwa eddembe ntuvuganya anti obusoboza mwe bukoma tuwangula atuwa entebe don't matter what simateka wakkiriza asaba balangirira naye ng'ate abantu bemulugunyiza nnyo ku ekyo ekyaki fufiga bemulugunya mbw abantu bawangula ne luba yawangula naye mbu tebamuwangula tulaba awangula n'atawangudde lwaki mweyambula mwagala mwemufuga awo ogubye ku ggumba kale oyagadde kutukuba nakutukomerera naye nze bagamba bwe yawangula si yafuga ndowooza mwe balimba ffe tukkiriza so wetuli awo wetuli Supreme President owekitiibwa Mpuuga nze musabye omusabye ajje ng'omuwagizi we bw'aba asobola okujja okuvuganya kuba president ajja avuganye ekitali kibi bw'aba asiimye ate ogutali musango yajje kaamu ogutali musango kaamu tujja kubeerawo kaamu kuba oledde ebitaano weebiri n'endala weeziri tobyesibaako nnyo ne bibaawo ne bitabaawo Masias Mpuuga tazitowa bitaano ali wasa bitaano ne byakodde eggwanga ali wasa bitaano katwesi tubimuyimbirira nnyo bunafu bwammwe bwa bongo n'obutabanya n'ennaku nomwe bennyinaku mulaba ebitaano bingi babitala bikola n'opamapamalo n'oziriko oba ne wette
mulabanga ebitaano ebingi bannaffe nga tukoze ssente tukuta ssente ogamba bitano ekera bukazi nembiramu zamu emmotoka alina ekyamaani nakumala ngamba ya 750 nasasulako omusolo gw'emmotoka milioni 350 kati oyogera bitano just omusolo gw'emmotoka bajja kusoboka naye ffe kati katubalinde 226 buli munnayuganda ajja okwesimbawo akkirizibwa era naffe tumukkiriza oli waddembe ate ali wala bagambye n'okuwunyawunya tali wala tujje muleesi talina wala kyensaba n'owanga oli ajje kale 226 awo we tuli wetugenda okuba nga tubalindidde long time friend yegatte kuba baddewo nze nkimusaba busabi ekyo ndowooza yange baneete muntwala bubi nemugamba mbu nayogedde buki nayogedde kyemutawulirangako okwesimbawo kyatteeka kyaddembe n'olwekyo supreme president ow'ekitiibwa Mpuuga Mathias Nsamba mu Namasaka omubwati nze ndaba nga nange alina ebisaanyizo era asobola yabanaye fulufiga yagamba mutagaba simanyi kubanzi sibeera mu nsawo ze ate n'ekitali ekyo simusabangako fulufiga ekyo yakimanyi lwaki onjogerera ndi wanatonjogerera ndi kasere akuyisa lubaale nti akwata mutwe ayagaba lubayagaba olwempulya mwogera nnyo lujja olwempulya nga mugamba alina omusota mu nsawo ye nga tomwogerako yekitala agabe esaawa zino MP nakato kimala kale kyekyo kale tuli kusula motozi wetusinziire okubanga tubuutikira ensi yonna sula motozi batunda emmotoka empya n'enkadde gwe yeetaaga emmotoka nkutegeeza ekintu kimu tujja kusula motozi balinawo ekipya ku 30% oba wamaze dde okukwata ekisumuluzo ky'emmotoka asasulayo ssente zisookerwako ababeere ng'ojja obamalayo mpola ku motoka yonna gy'oba osiimye wano enywa amafuta neetanga amafuta empya oba enkadde sula motos be bakimala kaadi bagikyusiza wano omanyi nti bw'otuuka wano ku sula motos oyinza okuloga lwaki ate ng'ologa ku kyendabye wano era ab'emitima emibi mubeere gye mwabadde lwaki ologa ku sula motos ekiri wano nze ndabye emmotoka zembadde zirabanga ate nga bagula zitokota bagula batwala bayingiza bagula batugula wejokabire ennaku eno BMW kati gw'omulimi osaana erisupa custom notekamu wetamelonizo nene kolera tuli wano emabega wano kabutu kaba kanene waki long time friend tunji wangu omulimi nima sasula atugaba za bwerere muwe ofa tetugaba ofa omuwe yakulakulana yeyongereyo tetugaba ofa tukuwa kibanja mpana isi ofa naye nga muntu bajja wano tojja wano ng'olina omutima omunafu manyi mmanyi okugenda mu bizinesi z'abannammwe ng'emitima gyammwe minafunafu nga gya bulogo muloga mugenda funemu n'ab'ebisiraani mulina ebisiraani temujja wano mujjako na bizinesi ya munnammwe kubanga emmotoka eziri wano kati ogambye eriko ziyo bagiyitaani tulinawo zi Rawumu tulinawo zi Ipsamu tulinawo zi Wishi tulinawo zi Alex tulinawo zi Rumiyoni zisipasiyo buli mmotoka gy'olowoozaako atannaba kutuuka wano ng'olinamu akasente kaakagula emmotoka togenda wala ku kyendabye wano sina wala bwe nali nkirabye era mwesiimye mmwe nenkulaba ng'ojja ne ŋŋamba kiki kino yonoobwedda gwe mmanyi ate watandika okuvuga emmotoka edda wetuagala nga mu mmotoka yali tavuga baloza nakagula kati ekira kyemumanyiiko nkukolera akalango k'abantu abasuula abaana okyalira abaana ne benina njagala bazza wange yakolanga atya manyi badde njamukolera akalango edda ono kyemumanyiiko okuva edda kulera baana yaleranga nnyo ababe oba batali babe abatali babe kumpi nze bwe namulabiranga ewuwe ng'oyinza okusangawo abaana nga 15 nga si babe kyokka takoma okwo nga mulimu n'obulwadde bwatula mu ddwaliro n'akola ki ebyo njogera by'emabega woba waakalaba fulufiga essaawa zino teweeteekawo mbu mumanyi nnyo taleranga ku ki ekyo nze akugamba nnakulwa naye
okitegedde era mbadde njala omanyi nali tagira kanfuna olubuto nolanga onaamugoba nako obwana naawe omwana lero owakowokolera abaana mbadde namukubira kalango nti badde tosuula baana eyo leeta ono alera abaana n'abanyirira n'abafumbira n'abambaza ate n'abaweerera simanyi oba abaana bonna betukoledde batuvuma buvumi bewayamba bewazaala ng'obasanze tebalina buyambi oba bakujjukira ebyo katonda yaba alina okujjukira katonda yaffe atusasula naye lwakuba kati nakoowa yafuuka bize kati bwaba yafuuka bize nange omwana saakoowa bize nakoowa bantu bakoowa abantu n'okoleramu n'abaana baabwe nakoowa saagala nakoowa nakuzaalayo akaana nkakuwe nakoowa kubanga nze kyemumanyiiko kyekyo kwegamba kyemmwebazaako ne kyemmujjukirako tobeere eyo mumanyi okudda eyo n'emize gyammwe waakalaba omuntu n'otandika omwogerako by'otakola ki njogedde bye mmanyi nga batwogeddeko n'abaana be yakuza abamu nali mbalabyeko ffe tukulidde ku bigambo batwogeddeko ebisinga tufuula ab'amaanyi oba okitegedde yalera abaana ebigambo batwogeddeko biraba bitufudde b'amaanyi nnyo mu ggwanga muno ebigambo tebibalemeseza nakati batukwogera olyako yanakugerako ekigambo tomumanyi newafaana tomumanyi amaka ge gabeeranga ate nga ebyo ebiseera byenkugamba teyali nnyo kati nga bwali nti yali mugagga nnyo naye ng'omutima gwe sibanatuka kati naye nga gwalinanga ekisa n'okulera abaana yoyo nno Jennifer nakula naye mumanyi bulungi ku nsonga z'abaana naye ndooza muwulire temuleeta bwana bwammwe takyayagala yakoowa mwasuulasuulanga abaana ku geeti ze takyayagala yakoowa olunnabe tebasiima we tuli briefly tubayisizaamuko katono ku Jennifer yaani wali emabega eriyo naamumanyi kati kituleetera ddala ku mbeera y'ebimu ebitambula essaawa eno byetugenda okuba tukonako ebimu naawe ojja kubuubaako kyoyongerako nakato wa mpuuga tugenda kusookera wano olwaleero Jennifer eddoboozi eritambula nnyo mu kwagala TikTok eveewo yakiremeddeko annange Jennifer eribi ng'ate naawe oli ku TikTok siriko nnyo kwendi wamma nnyo talinako na peegi sirinaako na peegi tolinaako peegi omuwagira okugamba nti nno TikTok eveewo akati Jennifer okusinziira nga bwe nkugambye edda nali mumanyiiko ekitonotono saagala kwefuula mumanyi nnyo era Jennifer oyo mumanyi nnyo nasulanga naye ku buliri bumu ng'abantu bwe mpulya boogera Jennifer ebiseera ebisinga kakwatira awo Jennifer ebiseera ebisinga ye muntu alengerera ewala bwe yabadde ayogera ku nsonga ya TikTok yagireetedde mu perspective ku kyalabe Kenya oba okitegedde nti okwekunga Kenya etandika okufuna obusambattuko batandikidde obutabanguko batandikidde ku ki ku TikTok ayinza okuba nga yayogedde mu perspective eyo kuba mu byaddala Jennifer ne TikTok emukoledde nnyo wali sikyo kakati omuntu nga bizinesi ekoledde nnyo obanga kwoli kitegeeza omuntu oyo aba n'ekisa n'okwagaliza abalala n'okubeera n'omutima omulungi nga beyalabye awalala tayagala ate bijjewa tayagala bijje wano newankubadde ng'ali ku TikTok emukolera tekimuganda kulaba nsobi kati Jennifer yono omutuufu ne bw'oba oli mukwano gwe nnyo naye ng'okola ekintu ekikyamu Jennifer ye muntu ajja n'akugamba nti okola kikyamu lwakuba ffe bannayuganda tetulinayo mikwano bwe gityo omuntu oyagala akuwaana buki buwaanyi kati Jennifer kyayogera naye ali ku TikTok nze siri ku TikTok naye olaba omuntu ali ku TikTok ennyo ate akugamba nti ekole ki eveewo golooza baterengedde wala ekintu ky'okugamba nti TikTok eveewo wakyusizzamu oba okyakiriko ekisookera ddala njagala bategeeza kigambo kino njagala munkootinge bulungi nina option 2 ze nawadde era njagala muzuulirize bulungi esooka nagambye bwe nti TikTok eveewo oba bagikwatemu egendeko amateeka ng'ebintu ebirala nkiddamu TikTok eveewo oba ekwatibwemu lwa nsonga ki kino ngenda kyogera nga
nesigama ku mazima n'okufumiitiriza atadde ne wansi essimu ekisookera ddala TikTok ye app etwala buli kasasiro TikTok yeesibukako abaseegu tosobola kumanya ku TikTok nnaku ssatu nga tekuliko bitundu byakyama tekuliko bulumuvu tekuliko sex ye TikTok abaana bonna bayiwa kulya ebitundu byekyama TikTok talina kintu kyo kyetateekayo buli kimu ekitwala ne mawobe n'abaliwo endusi n'abayiwa omusayi batwala ekyokubiri nze TikTok ngiwalana lwa nsonga zange bbiri tukuze wano nga weetuli nga ekitiibwa kya Buganda kyava dda era bwe tukiyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda tekimanyirwa tekivulwa tekiginikirwako manyo Ssaabasajja Kabaka talaba mu kamwa taddibwamu kyukyu eryo ly'essavu lyaffe lye tulina nga ffe TikTok yatandika mpola mpola nga kuliko abasajja ba ERS mani ne bino ebiwala ebibimbatootu n'ebizezengere okuvuula Kabaka byatandikira ku ttaka lya Mr. Luba yagenda nabba ettaka lye bamusenze atandise basindisa abaana batandise okwemula Kabaka batandise okufungula amabina bavuma Katikkiro ne batandika okuvuma Katikkiro nga bavuma embwa Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga buli lw'ovuma Katikkiro oba ovuma Kabaka buli lw'osinsaamu Katikkiro amaaso oba ovodde Buganda ne badda Katikkiro ne badda ku Ssaabasajja Kabaka ne bamubika ekitabangawo bukyanga tubeerawo TikTok bavudde awo batandise okumulingiza buli walaga wuno afuluma Uganda TikTok wuno ayingira ewe TikTok n'abageka akoze bati TikTok sangalambeko TikTok emutuuka n'okuvuma mumbejja omwana wa Ssaabasajja Kabaka muvuma waki n'abagereka kubanga omwana atuuka n'okuvayo n'agamba na leave people be gwe nalabyako ekigambo ekyo wakyogera luli kwe nakijja lwa nsonga ki byonna TikTok yebireese olw'ensonga tekwatibwamu tena kyetatwala evvoola abakulu evvoola ab'ebitiibwa baabika bana basajja batumwine batumukunde bonna bababika ku TikTok President Museveni baamubise era TikTok n'olwekyo nze nina obulumi bwange n'obusungu bwange bwe nnyongera n'endaba ekirala ekibadde Kenya nze siri ku TikTok njagala obbategeeza n'obbatereeza siri ku TikTok sina nsonga lwaki mbeerako kuliko makulu kuliko anategeera gwe toli ku TikTok siri ku TikTok erinnya lyange balikozesa bangi okubeera nga bakola ki siri ku TikTok gwe nga gwe toliiko yes ekitegeeza vidiyo zo zibeerayo bubeezi abazitema abamu bazijja ku soroti abalala balinawo gye bazijja abalala bazikola bamanyi okukola eddoboozi lyange bamanyi n'okukwata ebyange byebyange byenneeyogerete sisiri ku TikTok ndowoleza nti ate naawe ebeekuyamba nti enyambi ekifulufiga erinnya la fulufiga erinnya nga fulufiga nazobbanga ki oyagala kummanyira TikTok oyo akajja mu COVID tenaweza myaka ena ku ground fulufiga amaze emyaka 18 n'erinnya fulufiga ne TikTok kyekinene kyekyasookawo oyogera biki kati kirekawo abakolerako ebirungi bw'osaba ekisembayo kiri nti eveewo buvi babaali tebannakola birungi tebaaliwo bwete nakujja tebaaliwo byogera biki naawe naawe okiwagidde kakati anti bobe nze si mugundi era akodingire ku kyabadde e Kenya agamba ekiri e Kenya n'ekyakabaka okibanga kyekyo kubanga ekitiibwa kya Buganda kiwaddewo Uganda yennyini naye etandise okuvunda nga Uganda ne taatawo n'alwala lujja nabo mugaana abantu okumulaba omusajja mpuga bamuvumira ku TikTok bonna bala bamuvuma bonna ba Mr. Luba bambaleko obukofiira bwe bumu ne bamuvuma alina abaana n'abakazi alina omwana n'abakazi walinnya nnyo tetusooka kitwala mu byabufuzi olw'ensonga bw'onadda mu byabufuzi waliwo n'owenaalimu eyeefungulirako Abaganda n'Obuganda ate oba otegedde yeefungulira Abaganda Segedde si Muganda kati yo tetugendayo ate ndowooza gwegamba nze njagala kugamba ekigambo kino waayo omusajja n'eki yakola fulufiga yali mu ndowooza obusungu bwe bwali bumugamba kati abalala batta abantu otasse muntu abalala babasanira wa musolo otabisanira wa musolo ngomanye byerye lirye byali sava nga liringa ekinyanya ekinyanya okimanyi kino ekyomukyawo kitwa ettugunda ye yatereera yalina ayambadde empala y'ekinanansi agamulinga amagondogondo galinga ze black crossing blue black nze naaba kala bbiri ezabadde blue black agalina kala galinga ebibombola by'amagye gamba omusajja
video yakyaliyo bannange ngwe gyali kisa kya mukama gyali bamuwa n'omulimu n'alemererwa lwa mbeera yaliwo kakati ekyo kindeeta ku mbeera gye nalabyeko wiiki eno simanyi mwannyinazo oba abadde okaaba sooka ekyo ntereezeemu vidiyo gye nalabye mu kkooti wabadde okaaba wiiki eno wabadde okaaba nga ddi bwe nali nkulabyeko ng'okaaba ekyokunyiga kya buntu ate bankuyambe nenkaabako mbankuyambi kwamba nja kukola ekisingakaawo ekisuka okaaba akisuka kukaaba bwakaaba kitegeeza afunye ekisa singa mba sikaabye kyemba ngenda okuzzako mujja kifuna kituufu so bukino okkiriza wakaabye nakaabye olw'obulumi n'obusugu bwenina neyeetukuza nze omwana nvuma bwe nabadde naye mu kkooti simuvumangako bagamba nvuma banoonya vidiyo gye namuvuma yonna yababula bagitwale mu kkooti ne banoonya buvidiyo bw'abantu abala nnyo obukadde nnyo be nayombanga nabo tebaatwala onnamusonyiwa emirundi 45 ne mugamba nvaako erinnya lyange yalibbiramu abantu yalikoleramu essente yakola buli kimu n'akola byayagala byonna byonna kasaso n'ensasula amabanja naye kenya yali mukwaddeko ku kapito ne mumuwa ne mugamba nvaako olive me ovudde awo asooka gamba abantu nga wendi maama we nze nalabako wano ekintu kyemutamanya mwenna alieti kisaaki yafa omwana ava namwesibako nti mabatuka okuziikula omulambo baguggyeko omusaayi mumanyi omwana nakibinge bamuzaala bukyetu mutunulye ku kiri ewakafeero baana bakafeero right now bagala kusimula malalo gakafeero agamaze emyaka 2 plus mubajjeko abaana omusaayi dna bakolokota amagumba bwenfiira wano ekyo nekifuukira abaana bange ekizibu so nabadde nina okulaga omulamuzi obulimi bwempitamu nakiki kyenneetaaga era nakifunye kubanga yasingisiddwa omusango era nabawangudde lindako tutemeetemera ebintu by'omusango bino kuba amaloboozi ge twasinze okufuna nti ku mulundi guno naye wasingiddwa ate kati endowooza yowe kugamba omuntu wafuka convict ate asingiddwa yabeera atya bakusaide ne bagamba ddayo eruzira oba sasuwa ssente weziti oli full convict ani abawangudde kubanga ba tiktoka sibimanyi nnyo naye okusinziira tugende mpola bwe bakugamba nti omusango gukusinze obadde ogenda kusiba emyaka 4 tukusaddeko tugenda kusiba omwaka gumu wasasula ssente miliyoni oba tosingiddwa musango munyamba balabi ati kati mu kino tebagenda tutunira kya kkooti batunira gwe kyewabadde oyagala tukubadde oyagala emyaka kyenabadde njagala kyekyo ekitaasobose yes bakubuuza n'omulamuzi ne bamubuuza omulamuzi asigala mulamuzi ssebo complainant bamubuuza nawe ne bakubuuza n'omuwabi wa gavumenti yadde ayagala emyaka 4 yes ginabadde njagala era abaana abeegasamu ba tiktok abalaze nti bakulinako obuwanguzi ku mulundi guno endowooza bwe kugambe abo bunafu bwa bwongo bannako obuwanguzi batya nabalabe bajjagambe nze sisingibwa kati abasirusiru togenda baganako abasirusiru nagamba ekyokutegeera siteeka nti muntu ategeera bw'obanga oli convict full convict ng'obaddemu owulira nti you were full convict ekisookera ddala ekisookera njagala omuntu ali yalaba asooka amanye full convict yaani full convicted kigambo bakikozesaawa kino omuntu ali convict ng'oli criminal full criminal ye muzi w'emisango yes full convicted full criminal yes bakikozesa mu kooti ate bakimugambye convict yakatoma kyekitegeeza obadde kiwasomera kigenda kwata esimu yo kwata gogo ogibuuze wuuze convict oba convicted kintu kyangu nnyo kuwe convict oba convicted omuntu convict olayika owulira kiwe tokimanyi mwasomera ki kibuuzeeko tegere waali oli ye full convict kakitegeeza enjawulo eri mu kino nti kati bali tebamanyi kyekitegeeza tebamanya tena ekyokubiri obususu bubasumba oba buyita emirembe bw'obanga bagambe nti sasula miliyoni mulina mu kugyesonda owulira omulamuzi bagamba osingiddwa omusango wadde ogenda kusiba emyaka 4 kati ogenda kusiba omwaka gumu oba sasula fayini yakakadde neyakwawabira omusali omulirire miliyoni 2 oba tosingiddwa musango obeera ompangudde ate kuba oba osingiddwa kubanga oba oliye kunze naba ni musiru oba oliye omanyi okuliwa ne judgment weeri eriko amanyago eri righted already omulamuzi mulamba agiwandise you were full convicted kitegeeza waliwo n'ensito tasobola kulinnyamu mpaka obulamu bwolina ku nsi tosobola kulinnya ku kifo kyonna nekiba kyero si mu ggwanga tolifunamu mu gavumenti newoba wasoma oti kubanga obeera wazza omusango oli criminal so ekyo nakyo kyawedde
Kyawedde nze kati nze no kati kankubulire. Bwe mba nakwawabira ne nnyoko ne mwawabira ne mbafula convict. You were convicted. Nakuwangula ogwasooka ne mugwokubiri nkuwangudde. Ne mukwana ogwo muwawabira era ne muwangula. Who's winning? Ani aba winning? So ebigendererwa byo bo bituuseeko. Nze ni muwanguza mwe wina. Kati mu kino nze ne Nakato wa Mpuuga. Ndoza tuli mu kifaananyi ekiraga nti bino kati tetukyaddamu biraba byawedde. Endowooza bwe kugamba. Ate biggwa bitya? Kati babadde yemulugunyako abamusobya bibaddemu okubasiba biwedde ebyo kati. Kooti ya bimazi. Otunyonnyola ebyamateeka bino. Zamanya ebyamateeka sibimanyi. Kati oli waddemba okujulira. Oba oli waddemba. Ate muwanguza ajulira. Kati wabona nti kyekiddako. Kati kyekiddako bamutadde ya. Musango gwawedde. N'abasinze baabasalidde. Kati olinda bamusalidde. Sizaagala. Esente y'ekibi sijagala. Nsibe mu busente bwa kibi. Sente nze ni mukulima eri. N'oli bamugamba aliwe milioni ezana zirekayo. Nenda nyabo jeni fate tugenda kubeera mu eyo. Obudde sibulina ate. Oli mugagga nze netaaga sente ndi mukulima. Sizaagala. Kati ofunira mu. Kati nze sente zijja saagala sente ya kibi ya nesonde njagala bazimuwe azikole mu business anveeko. Singa nziramu ne wana describing omuntu anfaanana. Ate kati ngenda kosa step ndala. Sente zijjayo nno. Singa ddamu n'ayogera ku linnya lyange oba nanzirako. Ne mbalaba banvuma. Waliwo n'omubbi anvuma. Yerabidde nti mubbi. Omubbi ali wati. Kati crime intelligence yajjeyo gundi ye. Ebiseera ebyo yatomera omuntu n'amutta. Mwekyo kimotoka kyavuga kimaaka. N'abuzaabuza. Emabega kaawe emyezi nga 2 myezi 3 yayo ky'omuntu yayo ky'abantu mu nnyumba. Nabakumako muyawoza mulalo wange yayidde. Yayogera Munnayuganda yabikola. Munnayuganda yabikola ate kati olabijjewa mu crime intelligence. Birekere satute yabikwasaganyiza. Kyagwala muleko ng'akola sente za spending azijjawa. Akolawa. Kumala okaine yabagamba mu nina kino singa yekuba selfie zaabyo. Akola ddi. Era akola wa muleko nako n'omunga akola. Watawebuza akolawa. Kakati ebiseera ebyo yayo ky'abantu. Nabuuza mulalo wange yayidde, mulalo wange yajidde mu nyumba yeyokeza teri muntu asobola kweyokya nga tomwokeza. Ewa ya muziika basitudde enkundi. Ebyo tusooke tubirekera ab'amateeka batandikira. Ezempale zonna z'ayina yaradduka na ssente. Era ziyata mu bbanga ababodaboda ne balonda ne bamulemerako n'agwa mu mugga. Kalize kubulidde. Tulango ngamba ono muvuka gwe bangamba ayina mu ssente. Simumanyi nze manyi n'omuvuka gwe nasanze mu crime intelligence nga bogerako. Kati gukomanyi nawe gwamu manyi. Nze gwe manyi ayina ssente ze bamugamba yoyo. Muvubuka ayina ssente ze. Nze byenkugamba kuba TikTok abwe waliwo muvuka gwe bangamba ayina ssente ze. Nze simanyi bali ku TikTok batali ku TikTok. Nze gambye ekyo. Kyenawuliddeko ekitono kyekyo kyemmanyiiko. So tulinde po biri byageze mu mateeka. Kintu kyangu nnyo. Mumukwata ddembe mu Uganda ne mukozesanga ne mwagala kuba muwoza mpagira Museveni mpagira gundi n'otomera omuntu. N'afa n'obalimba ne mitwalo 10. Gwe n'oza biwedde. Nobba abantu owokedde mu nju. So ebyo byonna nze njagala kugamba ekigambo kimu amateeka weegalera gakola. Oli waddembe okugenda mu mateeka n'owawabira omuntu nga toli mumativu muntu obamwokya yajja atya mu nju babaledde omulambo ogenda mateeka bagenze mu mateeka. Ekirala nze bwe mba nakwawabira ne nkusinga gwe ne wogamba eggwanga lyonna lyonna nga wewansinga tibiba tebikola. Gwe sooka gwagamba nga naye musiusiro nga ye gwe sooka wetegereze gwagamba nti yansinze ate oliyiwera ki? Gwe wasinze yaliwa oliyirira ki? Ate bamwekuŋŋaanya ne musonda emiliyoni just 1M. Ekyobugagga ky'omwavuzi beera mpisa ne miliyoni emu togina even eyo family tegirina oli ku bantu ovuma. Mukoze TikTok obulungi ng'omulamuzi we yabagamba bw'oba oyagala kwevuma wetunuzemu weevume wekka muve ku bantu. Beyayogerera mwabikyusa mwayogera birala. Ne mutuuka n'okugamba nga mwagala okuzaalira omulamuzi omwana bwe musonda ssente. N'ezo vidiyo basobola okuzimuwa olowooza zikola ku mulamuzi ow'ekitiibwa. Zikola ku kooti z'eggwanga Uganda. Nalaba celebration ku TikTok. Tewali celebration yaawo. Ebyo by'abaana abasiusiru abaana b'abatamiivu abayika Windows tebalina kiddako mu ggwanga. Oli musezi n'akabi ne bakamaze bakawogodde. Oli mutamiivu feria totally family feria. Kali ze family feria egenda kungamba ki kyobugagga kye balina kunywa mwengenda kutamiira. Era nze still I'm moving. Tota kyogenda kunkola nina sente zange nkola business zange
nze sigenda kubeera gwe kati gwe nawoza celebrate nga weerimba togenda kubeera nze era nowoza celebrate nga weerimba towansinga celebrate yes oba celebratinga onayo kimanyi ekituufu okimanyi weerimba nagamba okulimba siku nayo kukkiririza mu birimbo byo oba ofuuse wabulabe nnyo kugwa omuntu ekituufu okimanyi waliwo n'akantu kano tebayita kwegamba kerabidde kaluzungu kaluganda kwegamba ekintu okimanyi nti kifu okwekangabiriza waliwo kati ovudde mu kooti bagambye ne mukaduukulu okyali mu masonda miliyoni oli ku probability okuddayo n'obutaddayo ziweze bannange muziwezezza ate ogamba nti owangudde ate ocelebratinga mbadde nakyenjagala okusaba long time ocelebratinga ki musabe my sister nakyenjagala okusaba musabe ate mpuliriza nno ate nange mpuliriza mbadde nga sitera kuwabulwa saagala kuwabula onsaba ki kusaba busabi miliyoni ezibbiri nima sina kyenzaagaza nima nunda ezo sente za kibi ente zijja kubeerawo tezijja kufa ebbanga lennundidde ntolimanyi bwakazoogerani ffenna abalunda tulundira mu kamera betulina bimanyi faamu ze tulina nkuba ente ezo manyi ente zenina ngamba nti ezo miliyoni ebbiri ozimpe Museveni yampa 10 omukono singula enkoko oba ngulemu emba Museveni yampa 10 omukono gumu saba katonda akuwa omukisa ne wonoolunda nga tolina mukisa tezijja kukolera sente afuna omukisa saba katonda w'ekitiibwa Allah ow'obuyinza ayinza byonna akuwa omukisa musonyiwe kumanyi oli mukazi munaddiini nze bwe nto bwenkumanyi okuva edda ekyokusonyiwa kya buntu wasonyiwa n'oyo mwana asonyiwa musonyiwe nennyina naye waliwo gwe sijja kusonyiwa sonyiwa naawe endowooza bwe kugamba ne Yesu yanyiiga ekyokunyiga kya buntu ne Yesu yanyiiga n'ayiwa ebibala mu yeekaalu yanyiiga n'akuba n'abantu emigere kakati gwe ngamba nsonyiwe kisinziira naye sister ndaba nga full figure tolaba nga wadda mu lutalo n'abaana bano baana ki bano uliko atagenda mu toyoti kwabo olaba balya bbi kitegeeza bakazi bakulu baveeko olwokuba nti bamakati gwamanyi kyali bakazi abamu boyita abaana bansinga n'obukulu ono gwe mugambe ayeetuma byatali simanyi nalongo bikwayaya mukadde mukazi mukadde ansinga emyaka oyo mukazi olwokuba ati nti ng'enviiri nazikola green ne yero aziba envi ansinga emyaka bali manya okusinga bina ago mabina kyagatambulya agakwekweya agatasikuwa nakutuka amabina agatambulya mu nnyingo abantu abamu bemuŋŋamba sibamayina kuba yava era akayinga n'abayimba nabo saabasanga basebbowa mugonza baafa besaalaba nako oyo sebbowa mugonza nga wa akamaso kankutte simanyi kagogwanga yamayimira nga tebannaba kunzaala akamaso kankutte ennyimba nga zadda owulira mukwano kati gwoyita omuto abantu bakulu balina ekintu kimu sina kyenfiirwa nja kufuula convict nja kufiiriza obulamu amazzi gyebadde ngamba nti fulufiga kyali ekinyiiza ne bayogerako mu bato omuto ali abbi omuto abeera wanyona ekitaawe bamera dde byoya buli wamu buli paati balina ebyenkwawa kale kyoli kati ekyemyaka tukiveeko kyendi kireke nabyo nekivuga kimanyira ku ekyo kitv kyabwe kyalemu okulaba nekyema kindye mufulufiga amala kumonda ikyanabeera kyeri gwe bivubukamu bikole okumwe birema gwe zolo nkugamba ebyo bivuka bine bitu bibatalaba tubigambe biveeko temunonyezako content nze kakati nze temunonyezako content jeje ujja ngenda kulumba ka tv ko bareka nabye kwogera kandeke jakujisako license namba wali omulala nyina mugagga munnange nja kujisako license namba oleka tumanyi ayina tv munnange kakati wammanze ndaba nti mukazi nze okusinziira nga bwe mumanyi Jennifer ono kale tomumanya biri ebikadde ebyamu bya saluuni nze ndiko presidential advisor alina omulimu alina address akeera n'agenda n'akola ku soloti najja kusula motors n'akola n'agenda ku business endala okuyomba n'abaana abati obuzibu buli bwe buti lwaki obayita abaana ate nyinyiza njamu ka kamera ko okuyomba n'abakazi n'abasajja bakazi banne abantu abajjudde byeya buli kipaati boyita bato mu bitibwa byayina wa agenda kunkutulo ngenda kutuka mwene ama bali abamu n'emirimu balina gyakugwira ku TikTok boogere ku banyabwe naawe tebalina beboogera kati kiyingira mu sister ojja kuyisibwamu kakati nze naaligambye bwe nti fulufiga ono ebiseera ebisinga yali muntu wa kisa nnyo omuntu akumalikisa omuntu omugambe mukusonye emirundi 8
akulemeddeko mbuulira mu basonyi abamu mumulabye naye mwirabye mutamumanyiiko ye ngaaki kati lwaki aba n'obusungu bwe butyo nti abo aba akwagadde oba munneewe mukwano gw'enfaaki nfanfe kati ebiseera ebisinga bw'omudisappointinga kimuyisiza dda buki simanyi bayomba nabo naye ndowooza nalo oyo omukazi mwasooka kukwatagana gye yanneteekako nze Jennifer mbeera n'omuntu mukwano gwange afuwa emmindi kati mbadde yafuwanga emmindi eri gyakolera nga nze nsobola okusamira era nemugaana nengezaako nnyo mugaana najja bwano bwe yajja natukawo nayesiba ku zolo mbu yafumbirwako ku zolo wano omuvuka zolo n'agamba nti yali bba wange twewasaako simanyi biki biki nze simumanyi zolo zoliga omusajja n'atabuka n'ayagala okukattira wano nembagamba nze nazze kulaba Jennifer nze mukwano waye Jennifer sizze kulaba gwe kumbe era azze kukuddamu kwekwanira ono mulenzi kakati zoliga kakati mbadde mugamba nze simba kakadongo kamu nti nalindako nze nayimbira mu kibira kimu kya chance Nalubega pozi na Eagles Production bye bamanyi sino nali nyimbidde era chance oyawumula saddamu kuyimba kuba sisobola bwenzi abantu abamu ngera bwakugambye tibagenda ne bamweteekako ne batafuna mukiso olina yefula nti akumanyi nayefula nti mukwano gwe okuva ddi olina okusoma ki woba oli naye oba ontegedde first and foremost waba akwagadde aba akoze eki ebiseera ebisinga nga bw'omulidde agamba siwabulwa si wakupapirako ojje n'amalala gozemba njagala omuntu aba mukwano gwange mukube kakati bano abantu obuzibu balina buubuno batwepatikako nafuwa mukwano gwo nayefula nti akumanyi baliko hasala okuva ddi edda oba okitegedde baba akatandika omuntu eyebuildinze fufiga teri yamubuildinga nze self-made ali self-made omuntu eyekozeemu omulimu n'atuuka watuuse talina nti taata we yali mugagga yamulekera awantu wali taata we nti okitegedde kati omuntu bw'atyo ebiseera ebisinga self-made nga yekozeemu omulimu aba muzibu nnyo bw'aba akwagadde nawe twala ekyokulabirako nti wafulufiga bwagamba for example tugendako wali mubuulire ng'obudde bukyali tetujja kukola ki tetujja genda okusinga lw'omugamba gendayo nkusangeyo ate nga tojja kukola ki kitegeeza tojja kumusobola kanne bawulira abanyiigidde ennyo ndowooza nga bawodagamba nti oli yali mukwano gwe ng'amwetaddeko n'afuuka zolo n'ayagala zolo kati fulufiga ebyo tabikola ki tabikolyamu ekirala kiri bwe kiti fulufiga takolagana muntu malaayi takolagana malaya takolagana naye tasobola kubeera era kyasinga okumunemya bwakuba malaayi yagendanga ejjuba nayetunda ojjukira abantu abasooka ejjuba okwetunda yagendanga nayetunda n'akoma wano n'alimbalima abantu nti nva gundi nagenda nayetunda kwa banga n'alimbalima abantu naye kasita obaamu okugulu era kyekyamuŋŋaana olinamu okugulu kw'abasajja obaliga weesisasiza ku basajja yeekwana n'okwekwanira fulufiga tosobola kubeera mukwano gwe wadde eddakiika wadde egi siga asobola okuba nate ne mukwano ng'anyumya nabo bamalaaya abeetunda asobola okunyumya nabo naye bw'olinyumya naye kati nga bw'ogamba nti mukwano gwe nga weeyita mukwano gwe ate n'obeeramu okwagala abasajja tasobola kati awo byebitagatta era byebyo ebyebitagatta kati abo tebakyagasse bonna bajja kubeera kasita kulabamu perspective eri ate newalikola talibeera mukwano gwange nsi newerikyuka kubeera sibirangako mukwano obuzibu balina akola kinene nnyo nnyo mbere mukwano gwe siribeera yatuuka n'okugamba abantu mbu kitaffe y'omu mbu batuzaala weewamu ani gwolaba emizizo gyaffe gyegimu mboyo asaba kitaffe kyova laba abonaabona bajayetondera kitaffe nemubuuza ku nze nawe ani abonaabona nga ddi we nagamba nti mbonaabona ku nze nawe ani ali obulungi osula li mu mazzi eri mu myalo eri agambye abantu nga bemuwamba simanyi aze ku nyumba yange oba ebyo nno byeyakomawa aze ku nyumba yange simanyi bannange bangoberedde emmotoka yange bagitemedde simanyi banjidde acidi katonda ajja kusasula obukazi gwe akati wemuwavundira busolomu kyekyo ekivaako n'olutalo mberebezi katalabe ono olukazi lwekabe ono anti munanansi ono anti bisaaniiko oyo akaaba buli lunaku mbu mukazi gwensi yakowa kabeera mu message mukwano naawe njagala ogendeko mu comment olabe ensi bwe yakwetamwa ate njagala ogendeko mu comment olabe ensi bwe yeetamwa abantu abavuma abantu njagala comment osome bulungi olabe ensi bwe yeetamwa abantu byonna ebyo biri ku TikTok njagala ogendeko mu comment zisome bulungi TikTok nno abaana batono nnyo abasaamirivu tebasukka naaga
2 nze kati kankula bavuma abantu ninakonze kuliko omu nagenze wanyina musawo muganda ne sabo lyagwamu basawo baganda mukazi akaba mazika naye kunda bwati nawe Jennifer lero to baba tebye bigambo sikumanyidde moyo area nze ntekati tebye bigambo mfune ki wagenze wa mama we olaba ewa kiso tuke Wakiso kachiri eyo ngwe masuja oyingire yo munda walona kimwe kyakomeo kye ngwe bisunju eyo ne kino kyeno wa kiso oyingire yo abankulagirye yo ntaba nange omanyi bana abasawo abaganda bana abakulumba abakona balina obumonde abasamira lubale emmandwa zaagwa sabana baabo ebyana biri awo bizero nabadde ngenze wanyina kumugamba kubanga eri nabye enkolako eri kachiri ayina Dubai jali bosi we namufunye era esawa ino omulaba ku nnyonyi naye yamutwala amubanja bamutwala na ku bbanja ng'akaaba nga nyina akaaba bamutwalira ku bbanja era bamafina sente ziyakwata singa bazikozeemu esawa nayitereera soka twagenzeeko mu ssabo nagenze wakakulaba nnyina namusanze bali mu ssabo kyekyobugaga kye balina waka ssabo omukazi nga yeesibye enziina ati bali eki baliira ku mwezi eyo bana abatula ku munaku adoba we bali munaku adoba sister leto kyongera mu nnyo ikyekyo njagala sister ekintu kino tukivuga empola mpola munaku adoba asiba okunga naye avuma wamma sister kati waliwo n'enjogera endala ejjira mu kifaananyi kati nze nnyina kyemmanyi nze nanze naye kati gwe gy'olabira ebintu bagamba nti ne sister wo naye yali avuma nakuvuma ddi akati sister wange njagala ali ku simu okumubuuze namuvuma ddi gwali ku kamera nakuvuma we nakuvuma ddi bora tubagamba nga tonkuba olwiko nakati njogera ababbi ba Museveni abasibe era nakati nyumba naluli nayogera nga President Museveni ebimulimi okukola era nga mbyogera nja kusigala nga mbyogera kitegeeza kati nebyaganya okutereeza kati gwe musirusiru ogamba Uganda buli oyogera amazima obeera ovumi oba ovumi omuntu gya kituufu byawukana omuntu okuvuma olinga ebimere by'embizi simanyi olinga ebikulukuto simanyi olinga bidoli byaki ebyo byanjawulo naawe bana abaana be batuvuma bwe nvaayo ne nkugamba kisinzira ni gwe nkivumye njagala nkutegeeze buli muntu oyo yali anvuma gwe nali nnyombyeko naye yasooka okunvuma ate yanoonya nga gwowoza onoonya olya bulungi oliko wali ovumyeko yali anvumyeko ate nga yanoonya ate nga maze muwoninga ebbanga eriwena sina muntu gwe nali nvudde mu bbanga n'ennyumba naye njagala nkubuuza empuga yali avumya nimwena mugamba buli omu avuma mpuga talina bamuyimbamu n'ennyimba yavumani talina kati kyengamba njagala otegeere bulungi omanyi ekyokutegeera siteeka ne muntu ategeera era nze nnaku ekyo kyoba otegeererako nti no abo nabo nkugambye baanoonya buli vidiyo ne gwe navuma bagitwale mu kkooti yababula lwaki tebazitwala mu kkooti ne bagamba nti noono avuma era tebandi osanga omusango wandigudde ddulo bazinoonya ne bazinoonya buli n'oyo nnyinyi oyo omukazi aneesibyeko oyo omukadde gumulaba oyo simanyi yeeyita simanyi mukabikwakwayo oyo kati yeeyita motivational speaker gwe waddiba weeyita motivational speaker atalina nakwebakako negyewaza tomanyiyo oyo kennyini yanoonya vidiyo nga kana ne bazitwala ewa RDC bino byenjogera omuntu asobola okunjula edoniasi ababula vidiyo nemuŋŋamba vuma doniasi yaliwo yasobola okunjulira batwala vidiyo nga mmeka nga tewali vidiyo gye nali mbavumye nga naye bagamba bakulembeza kintu kimu nti avuma era atuvuma kyagende wa RDC nga balina vidiyo nga mutwalo nga temuli gye nali mbavumye ekyokubiri balina buvidiyo bwe twesibako bajjukira bwe nayogera nga kati namige simanyi baani gwe kasajja gwe akaza okugula soda ne busande bukambulye nga nsaaga n'abatamiivu bange bali bemmanyi obulungi abo kakati nonoga nange mbaya nakato wamulambwa gwa nango yasamirira isawa nakawanga ke no omanyi oyina amaanyi mangi kati nga olabwe nagamba nokubano mzemba nnu mwanzo nze nina amaanyi nze nkuyadde oyina amaanyi mangi nze ndi boxer wa mwana mujimu